omwami ono yanonda ku kkubo bambi yamala n'afa naye newe yafiira nga ku luno ndimi Yesu. Omuntu aba ne Katonda tabeera mulekwa ddala. Kale nno omwami oyo yafa nnyo naye yaliko ampadde Yesu. Kati awo headmaster nanga bamuta Mr. Kirk n'essomero eggayazeeyo kati nanga genda Bugembe bampadde pass out kwanza nabeera mu ssomero obudde bonna bubakirire highway ne bagamba kati Bugembe nti genda ne banno twawandiisizza erinnya lya kayimbako yero bakagala nnyo loze kale baafuluma nagamba kati badde nsaba making sure oyambadde bulungi totuswaza ate n'essomero lyaffe olitunde kuba lyerikoledde ebirungi singa owangula naye nabo tewavudde mugende munyumire omusajja ali mulungi nemubuuza ebimaasi tobadde oyagala nyambala kintu funa esuuti nonya esuuti kagazigenda okugyawo esuuti naye mu kiraaso mwalimu omwana wamwita Kato yayiga esuuti Kato lyayagazika esuuti Kato yali munenemu nze ndi small nenjotugga wano nengisula omusipi gwali gwayulikaawo kifaananyi ekyo kitenda n'okufuluma olumu nengisulako nga sinza ajambadde nga yo yekozesa enyambadde naye Kato yateeka amateeka ku suuti yatugamba bweziwera ssaawa emu nga tetunadda tujja mulaba akamufaamu temugituuza mu ttaka bannange yatunyonyola amateeka g'essuuti simanyi essuuti bagikozesa kawuka ka muwogo gigolola nayambala essuuti naye ng'omukeeke buki bungi nnyo kati bwetuulawo balina tunasoka siimulawo essuuti ya Kato nengendeyo ku mikolo nga tegiggwa okusooka okulaba ku sitima Kyagulanyi Betina Kibuuka Betina Maganda abantu betawuliranga ku lediyo ndi mu S6 ati awo ekidebe kivuga omanyi bw'oba mu ssomero ekidebe okimanyi ekidebe kivuga ne oba toliyo kikuvugira mu mutwe ekya sapa nga tebinaggwa ekidebe kivuga kati nga tunoonya gwebafunya kusingira emmere gwebafunya kusingira emmere bafunya kusingira netugamba abantu ffe tugenze nebatuuza mu papaki kyeggulu kubanga tewali kyaggulu kale mu bumpepe ne banaalindako siryerabira ddala omwami bamwita Dr. Serada Pastor Buyondo eyali best man wa Pastor Buyondo oyo pastor yeyali alangirira maama Eva Katerega ne bagamba kati olwali tugenda balaga omuyimbi asinze banne zenga sirinako tuli eri bwerutu ekisooka tetulina kutuuza suuti mu ttaka ekyokubiri ekide kyavuze ne bagamba Pastor Wilson Bugembe gwasinze kati no saasituka era saagenda obwongo nga bugamba gwe Wilson Bugembe wekka wate kuba waliyo omuntu omulala obuvunaanyizibwa ffe olwedde twanyumiddwa n'okuvubako obuvi mu ssomero tuli basanyufu ne tuvaayo ne bandeeta ne bagayenze Siriba Kyagulanyi kirimwerabira nagamba nange nalonze gwe bampa ssente awo Mwami Kasulu n'atuwa emitwalo bagali 5 property masters nagamba gabira abayimbi bonna ng'abayimbi bonna abakabi bulijjo mbawera buwulizi neetaliko okubangaza abagabira 3 2 3 negenda ku ssomero ng'amawulire gatuuse dda ngenda otuuka ku ssomero nga nkwatwako nga nafunye abawala balingango ba 2 3 nga bankwatidde emmere naye nange abawala aba abasaasi buli ekyo banfanako wadde naye nga banfunidde dde emmere nga nyina essowaani z'emmere ezi ono yanfunidde nono yanfunidde nono yanfunidde amiina mukyali nani
buli gy'abaana tebampa apeta nyina apeta wa mirundi obembeka bwe temumanya apeta tekunyire apeta takwatwako ku ssomero nga nyina apeta nga ndi wamaanyi nnyo ku ssomero headmaster ku luno n'asoma amannya g'abantu nomali basoma abataano abasinze n'abasembi eyo lisiti sigibanga kuwadde ate singattama ne bagamba naye kati katumaze okusoma abasinze twagala n'okusoma mutabani waffe atuweesezza ekitiibwa Wilson Bugembe nevayo awo mama waffe eyali atukulira mu kusaba n'agamba tugenda kusibayo ennaku 3 nga tusabira Wilson koza neki omuntu bw'asituka ne sitaani amukola ki naye katumusiibire ffenna tumusabire nnyo ka fellowship ako ke twasabanga nako ne tusiiba ne basiiba ennaku ezi nga basabira nzezekka ne bateeka wakati mu ssala ne bansabira essaala zirina kale nno mu bumpimpi baatudde mu ddoomu tutumanya mu dining ku TV twayali TV ki ne kujjako empaka za kuyimba ezabadde eyazibanguddeyo nno koze nenzija ku TV nandi mu ddoomu abaana bonna ne bakyuka bati nenkolawe era bwekyo bwe nagwa e6 banafuuka bize nnyo mu kuwuubiranga abantu kasisoma biki headmaster ku makya n'apita nanga Bugembe jangu nandaga New Vision nga kuliko ekigambo from streets to stardom nebuze master stardom kyeki nanga oli w'amaanyi kitwalewo oti naye tomeranga malala era ndiera kusigerera yampanyako bali bamuyita Kiryowa erinnya mu monitor story yalimu eyampanyako bamuyita Edgar Bate manya nagakona observe eyampanyako bamuyita Beka something bwetyo bwetandika okusabira abantu okuyimba Pastor Senyonga n'ategeka empakaawo ng'abantu awangula n'ameemu bamuwa emmotoka ne president n'amuvuga namba 2 president yagimukwasa enamboole namba 2 bamuwa tiketi egenda e South Africa ffenna ne tusabirira emmotoka ne tukompiitinga Sakubatini yawangula emmotoka waliwo n'omuyimbi omulala awo President Museveni najja enamboole n'avuga omuyimbi komanyi ekitegeeza ne bagamba Bugembe abadde namba 2 bamuwe ne bampa tiketi egendako e South Africa naye nga siri musanyufu kuba nabadde njagala motoka ndabe ne ku Museveni mulabekaawo ne bampa tiketi kumbe kyenfunye ate ogende South Africa nendinya ennyonyi omulundi ogwasooka Pastor Jackson Senyonga nga yasasudde byonna olaba nti obulamu bwange Katonda zaabuluka kyola nzisobola kuvuma bantu kubanga buli omu yannyambako naye olwobudde sitole sijja gimalayo naye netuuka e South Africa ng'abayindi kati abayimbi baali bangi abavudde Congo simanya avuddewa omuyimbi yasooka okuyimba yanyiza abatukyaza yayimba oluyimba nga terugwa manyi oluyimba lw'Ekongo bwerugira mpamanyi luwedde ate ne lukwata tempe eddala abatukyaza banyiiga ne bagamba abaddako mwenna dakika eki bazzaako mulala yali aba Tanzania naye kati nze bampitanga ne busungu bungi. This one is from Uganda. You are from Uganda?
Yeah, come. Please, please. 1 minute. Abakongo n'abayindi obudde bonna bambi. Kati nze nagenda ku ddanga. Nentandika onnyiga ennanga ate ne njogera Luganda. Nga Mukama. Kwebaza gy'onzigye. N'obudde bwe ndi wano okwebaliza. Olwo nno twatandika ekkanisa erimu abantu 8. Ate bwe nali ku nnyonyi nga ngenda empewo n'ejja yonna n'egisuula. Mugagga Moses n'agamba akakanisa konna kali ku ttaka n'abaana ku kyalo bayimba nti ekibuga Babilooni kigudde enkoji. Nga Mukama n'akakanisa kaagudde. Naye nsaba otukwatireko. Ngendo zibula amaaso olw'essanyu eringi n'empulira amaziga agampita. Ngendo zibula amaaso ng'abayindi bonna bakaaba naye ng'akyogera Luganda. N'ennyimba oluyimba sibinjogera. N'enkuba ennanga ndowooza Mukama yajja n'akuba nange. Mu ddakiika emu nali maliriza. Nenziriza pasita kuzinda. Pasita nga lwaki omaze? Kwezi wampadde eddakiika emu. Genda maaso. Nentandikira ngenda maaso. Bwe namaliriza n'angamba toli buulira. Buulira baako by'ogamba abantu. Nembaako bye ngamba abantu. Bwe namaliza n'agamba abantu give him some rhymes. Give him some rhymes. Kakati rhymes simuwuliranga. Kati ngamba oba bagenda kumpaaki. Kumbe sente South Africa baziyita nenyimirira. Abantu batandika okumpa sente za South Africa nga bwe nalootanga edda birooto ng'abantu bampa sente. Nenkomawo e Uganda nengenda mu Owino nengula emiti kubanga kino gyali kigudde nengula ebyuma ne tugenda mu kika eyo ne tusimba ku luno akakyaki kakabiki ka byuma simiti. Okuva olwo paka leero Katonda tampesimu. Koze ensobi nyingi era mpisa mitawana mingi naye sisamirangako sigendangako mu kisabo. Ebizibu byange bimalira ku magulu. N'ebigambo ebyo olwo lwe lugero lwange. Tukutendereza Yesu oli mwana Yesu omusaayi nebaza tukutenda n'obugalo tulukomerera Yesu Gafuna tuimuseeko katika nsaba omukisa.